Nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Baganda bange mwenna abali emitala w'amayanja mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK mwe bali kukola kyamaanyi nnyo okulaba nga munyweza amayengo ga UG Updates paka ku ntikko yaago ne mugaagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mwe bali nnyo. Kaakati saagala kubiisaayo. Gravity Omutujju avuddeyo yeewuunyisizza ensi, akoze ekitabangawo, avuddeyo neyo yeewuunyisa ensi. Bw'agenze maaso n'okulabula abayimbi banne balekeraawo okuba nga baataakinga pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Bino nno abyogera tujjukira bulungi nnyo omuyimbi ono Gravity Omutujju emabegako awo abadde ataakinga pulezidenti wa National Unity Platform nga yeekola obusolosolo, nga yeekola obuntuntu obutategeerekeka, ng'alina amaanyi gy'agajja mu kibiina kiri ekya Yere kiri mu ruling power, n'agezaako okuba nga avvoola omukulembeze wa National Unity Platform. Naye ebiseera ebisinga abayimbi bano embeera bw'emala obbakubaakubamu ne bategeera, bwe bavaayo ne bagamba kye nakola kituufu, omusajja ali ku kituufu. Manyi buli muntu avaayo waatu n'aba nga abagireegerera temumufaako, sekitegeeza nti nno nti mulina kutegeerera mu kaseera ke kamu. Waliwo abatagenda kutegeera bintu bino paka mu myaka nga 20 nga gayiseewo. Kati abantu abamu temubanenya, temubatawaanya, naye ekintu bwe kinaamala okuyitawo akaseera, waliwo abategeera nga ayiseewo omwezi gumu, myezi 3, atuuka ekiseera n'ategeera n'agamba eno ensonga yali weeti, bano baali bagezaako kulwanirira weekiti. Kati omuntu yenna nga tannakula mu myaka na mu ndowooza, nga n'ekintu ky'omuteekamu tekijja mu myaka, kwegamba tekinnatuuka kujja mu mutwe gwe, tokimuteekangamu kuba ojja kuba omala budde bwo. N'okudisikasinga ne issues zonna ezizimba kuba omala budde. Kati waliwo abantu abamu nga tosobola disikasinga nabo nsonga zizimba ggwanga oba zitwala ggwanga mu maaso. Ng'oyinba oyidisikasinga nabo olina banyumiza engeri ky'obulamu gye bugenda otambulamu, ku wiikendi mugenda wa, mugenda kukola ebyo byoba olina obbanyumiza, naye omuzza mu birowoozo ebitwala eggwanga mu maaso nti oba eggwanga liwaba, ebyo tebajja bitegeera ate era temubanenyanga. Wabula kye mukolanga bwe baba batuusiza ekiseera ne bakyusa obwebufu, ne bakyusa obuufu, mubaanirizanga. Olwo baba bategedde, awo yaba alina olugero olulungi olw'okukubuulira, ate era yaba alina ekigambo ekigenda omumatiza bano banne abatannaba kubanga beesowolayo, olw'ensonga nti ye kati aba ategedde amazima nga yeetegeeredde nga ye, kubanga esaga yonna eyagenda mu maaso omuli n'okukwata obusawo bw'esseminti okugenda ku Kyebusaabala, pulezidenti wa National Unity Platform gy'alina ettaka eddene, n'agamba ayagala kuzimbirako batuuze eddwaliro, ngaye byonna byonna bibaluma. Kikulaga nti nno ebintu ebimu ekibiina bye kizze kikola oba Robert Kyagulanyi Ssentamu by'azze akola bigenda mu maaso n'okuluma abantu bangi, so no yekka bwe byali biruma, byali birumira ddala abantu bangi nnyo, naddala ng'omuntu annategeera mission ki gy'oliko ne agendayo, nga n'ogezaako kimufiitinga mu mutwe kiba tekijja. Kaakati mubalekanga abantu ng'abo, bwe bakomangawo mubaanirizanga, era nga mulaba omukulembeze waffe kyakola. Vuddeyo ng'alinga eyegeraageranya ku pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eno walabula ne bayimbi banne, agamba nti Gravity Omutujju agamba nti nno agenda mu maaso n'okuba nga alabula bayimbi banne abali mu music industry. Newankubadde Gravity Omutujju abadde ajja akulitisizinga Bobi Wine mu bintu bingi, naye kati avuddeyo n'alabula abayimbi balekeraawo okwataakinga pulezidenti wa National Unity Platform. Annyonnyola nti nno bantu batono nnyo abali mu art industry, mu music industry, abasobola okuba nga bakyalenjinga Bobi Wine
naye nga g'okyali eyo ng'okyatwala kaliyayo mu maaso tewandisaanidde kubanga otaakinga Bobi Wine. Agamba omukulu ono avuddeyo ne yeewaana mbu ye y'omu ku bali ku ground abasobola okuba nga bateekawo embeera Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye kati abo bakya breakinga through tebagezaako criticizinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino abyogeredde ng'ali ku interview ku Local Tube. Jjukira nti nno ono ku lunaku olw'omukaaga ategeka kivulu kye. Kaakati ensonga zonna zajjayo olaba nga zisapootinga ye, zisapootinga kivulu kye. Naye ng'abantu nga bwe bati mbagambye temubafaako nnyo, temubawa budde. Baba banoonya ttutumu, baba baagwa nga banoonya ku mafuta Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu g'ayina ge baba banoonya. Baba banoonya omuntu agenda okubaddamu, bafune ttutumu, bafune we balandira. Oba okitegeera? Kale mikwano gyange mbaagaliza olunaku olulungi, mbategeeza nti mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Naye nga mbategeeza nti nno abatti organic nabo bategeeza nti nno gwatawaanyizibwa Alsace bakubire ku noti 7 noti 47 91 7 noti 8. Bakubire ne ku noti 778 11 35 97. Beba pure organic. Bagambye nti no dozi ebira ku mitwalo 10 half dozi ya mitwalo 5. Bagezeeko tobeereye ekirwadde kya Alsace kikutawaanya ne kikumalako emirembe nga tomanyi bwakuddukira. Kutegeeza nti no tukwagala nnyo, tova ku UG Updates TV muganda wange ali eyo. Wabula nkubiriza nawe atanakuba nga osubscribinga, genda mu maaso subscribing, sharinga, commentinga.